Yes, mukasi akatuka kuba tulekera ikyatuleseewo olunaku lw'olwaliro tugenda kuba tulekera kasema akagenda okubeera kasufu nnyo kama tulekera ka psychological thriller at the same time kagenda kubeera kahura nga baga Fortress Features bakutuusaako sema gye tugenda okuba nga twolekera olunaku lwe ngenda basaamu tule mukalire tusobole okekkaanya n'okanyonyoka. Mu kutandika yakatandise bw'ati olwaliro njaga weekanye nga batugamba aba Fortress Features Productions bakutuusaako sema gye tulekedde ku mutimagano gwa Mnowaki Impossible Dream Entertainment ngugaseko ne Ronnie's Entertainment asekatibwa ku Xavier Plaza. Michael Winnick yagenda okuba nannyini sema asookera ddala nga batugamba Josh Stewart yagenda okulembera abazannyi akawungezi k'olwaliro. Bojana Novakovic naye agenda kulema sema gye tugenda okuba nga tuleka Melissa Boronwa tagenda kabulamu. Tutandikidde mu budde bwa kawungezi batugamba Yvette Yetsi naye mwali budde bwa kawungezi Luke Edwards tagenda kabulamu. Waliwo amaka gali geesuuliridde okuva wali ekibuga ate nga gali kumpi n'ennyanja nga bagamba Jeff Kadoni yakwasaganya enguliko gy'onooya nga batuga Richard yakola ku byonna bye tunaba tusikanye. Beck Ingram n'akola ku special makeup. Pozi Joshua Hart n'abeera costume designer wa sema gye tugenda okuba nga tulaba. Batugamba Michael Trent yakagattagala yakatulesaamu mu ddakiika 3. Amber Antle n'abeera production designer wa sema gye tugenda okuba nga twekkaanya. Felix Kramer n'abeera director of photography. Kuno kwonna tuli kwanjula Josh Stewart, Loilindo muzanyi wa linnya musajja muddugavu abamu kwabo ba African Americans abali respected mu kuzannya oba mu industry ya cinema. Kakati bakusembeza mpola okujja gye tuvudde bakulaze nti amaka gano geesuuliridde ng'ogyeko ekyokubanga geesuuliridde kyokka n'ekyagali ku ttale nga galinaanye ewali ennyanja. Manya abantu bangi naddala abo abalinamu ssente baba baagala okubeera eyo. Kati mu kaseera kano maka muno mwennyini mwalimu Sseruganda naye ate ekyewuunyisa amaka malungi ne gigali gayinza okuba nga ga mirembe ne Sseruganda ali maka alabika ate etali bulungi. Atudde maaso ga fireplace akutte eccupa anywedde yenna atandise okutuuyanirira kiragadala mu butuufu nti alina ebizibu ebiteekanika. Kati ate si kyekyokka ye ali mu ddiiro alina ennaku alina ebizibu bimutagaza bimuzunza bw'atambula bw'ava eno bwadde eri naye ate nga mu kisenge alinamu omukyala. Lwaki? Yasooka n'awuta ka drinki. Omanyi okubeera ng'omuntu olina kyoyagala osalawo naye nga mu butuufu okyali undecisive nga kenyini okyebuuza ddala mu butuufu oba nkikola oba sikikola. N'amaana alyoka akwata kano akayitibwa kapooka butera kutabula wansi mu kyoto. Kati mukazi watu aba yeebasi yafuna okusimuka. Enkuba ebindabinda ebweru laddu etandise okuba. Nakyala yasooka okuva mu liri agenda ogiragira bw'ati ng'omwami taliimu. Kyamalisa okwate kuba osituka gyaka asooka anoonye ebbaawe wa gy'ali. Nabagambye tuli kwanjula kwako vije gy'ospodashozi nga bulijjo ku mutimbagano gwa Mnowaki. Yatandika okulinnyalinya amadaala mpola n'akwate kuba asobole okwolekera gy'awulira ebikuba gye byali. Abadde asuubira okusimuka ng'omwami ali mu buliri naye ageze okusimuka ng'omwami tali mu buliri. Kakeno yasembera njaga weekaanye. Budde bwa kiro yajja awulira ebikoona biringa ebikoona ku giraasi. Kati biri ku sayidi eno mu kinaabiro. Agenda ogira bw'ati yasikana Sseruganda baawe ali wana omutwe ku ndabirwamu. James. N'amuyita James. What are you doing? James munayo mwagalwa kiki kyokola? Sseruganda yakyusa feesi nga mutuufu munyiivu. Agamba kino ekintu kyekola nandibadde nakikola dda banga ddene. Yakwata kapooka n'akakuba omukyala ku mutwe. Bakayise malicious ketwolekedde. Bakayise malicious. Byaliwo mu biseera ebyo byaliwo mu budde obwo eyo twavaayo ne tudde bali. Ono agamba nti yunivasite y'amaanyi n'ekifo kye bampadde ky'amaanyi ne bampa n'ennyumba ng'erimu buli kimu kyonna. Ani afaayo wa gye tulaze oba wala oba kumpi? 1+1 =2. Yensonga lwaki oli musajja mugezi. Yensonga lwaki baakuwadde ekifo okusomesa mathematics. Tenabadde ndowooza olw'okuba ndabika bulungi. That's why I married you and let you knock me up. Anti yensonga lwaki nange nakufumbirwa n'onfunisa olubuto. Little Adam Jr. dealing with the big move.
leaving the city. Little. yagamba kansubire nti Adam Junior anaabeera okay kyokubanga tuvudde mu kibuga ne tujja eno mu kyalo. Ye omukazi agamba nti bwe naaba muzadde agenda kubeera Lisa Junior. Kakaine eno kapo Sseruganda professor wa mathematics baali bamuwadde akalimu naye akalimu ke baali bamuwadde kakusomesa mu university emu eri eno mu kyalo. Ne bamuwa n'ekifo ky'amaanyi kuliko akasente mpozi kogasseko n'okubanga bamuwadde amaka wagenda okubeera yalina omukyalo omukyali lubuto. Oh, the house. Bagenda otuuka erudda basiikana omuvubuka eyali alongoosa. Okay, gano ge maka Professor Pierce. Hi, I'm Dave. Ye balekoze bampita David. Think I'm gonna be- Nsanyusa okusikana. Class. Ngenda kubeera mu linear algebra class yo. You must- Ko ye kali. Oh, Olabika gwe mukyala Pierce. sound like. Bw'ompita mukyala Pierce obanga mpita mnyazaala wange. Mrs. Pierce is fine. Wama muyite mukyala Pierce biveeko ebyalisa. Up with that. Dekaleka nsooke nkuyambeko. So what brings you out here? Ki ekikuleese wano Daudi? Starts on Monday. Kuba kilaasi yakutandika Monday. Antu ina ebisumuluzo byo. Baabiwa ba students bonna. I'm just kidding. Taaga. Work study program. Yagamba nti neringa work study program. Some of the- University ensasula okubaako properties ezimu zennongoosa. Kati amakaago gabadde agamu ku ezo properties enteekeddwa okulongoosa. You're a professor? Mpozi ekya professor ebisumuluzo byo biibyo. We don't really keep them locked around here. Yagamba nti ebiseera ebisinga ffe tetuggala nzigi wano. Most people's problems. Olw'ensonga munnange. Tetutera kusiikana bizibu osegeera. Professor, Ekya professor kyembadde nerabidde waliwo yakusindikidde ekirabo nenkiteeka munda. Come on. Genda kisiikana munda. Let's see your new. Professor katusooke tulaba amakaaga amapya ge bakuwaddemu naye bwe gafaanana. Nakye yakwate kubo naggulawo waggulawo era bwe batyo baayitawo ne bayingira paka munda. Genda okuzza amaaso okutula bw'ati. I need a math teacher. Era mutuufu kino ekifo kibadde kyetaaga musomesa wa mathematics. Ekifo kinene babawadde amaka manene galabika bulungi gali so organized newankubadde ebintu ebisinga ebirimu bikadde naye nga bikadde okusinziira ku kyalo n'embeera wa gye bali. Yatuuka n'agamba lindako. Mutuufu wano wootugenda kweyagala bweyagazi. Okyamisinga ekibuga? This table alone is bigger than. Eno emmeeza yokka esingana apartment mwe tubadde tubeera. It's from. Ekirabo no kibadde boogerako ssawo eyakisindise mulamu we. Be nice. I gave her the address. Yategedde atya mbweno gye tugenda okujjako no ze yamuwadde adresi. Our apartment with Kim. Ngenda kussawo beere mwegendeeza omulundi ogwasembayo okujja ewaffe. Oyo omulamu wange yali ayokyeza ennyumba musimanyi ali mu bintu byakunyookeza. Kati agera okebera bw'ati mwalimu engeri y'akabokisi nga kalabika bulungi. Your sister Ko kalungi naye doesn't open. This for sisawo lwaki aba akusindikira akabokisi akateggula. company Mbw akabokisi kanzaalo. soon. Yagamba akabokisi nkabaweereza akabokisi k'enzaalo kagira kababeesabeesa paka nga nzize. Kyogamba agenda kujja. So let's go create Kati okusinzira ntanaba kujja those doors. tugenda tusooke tucreating some problems behind these doors. Mrs. Pierce. Come on. Butuufu mulimu omukyala akuteeka mu muudu y'akasekisi n'abako ebigambo byayogera n'ogamba waawo ne bw'oba toli mu muudu ne weekanga nga tolina kyakola. Amugambye okusinzira nti waliwo ne sisa wange agambye agenda kujja buzi. Let us go create some problems behind these doors. Okisegeera kati baasooka ne balambula baatuka mu kisenge kyabwe. Kino kyekisenge kya Adam Junior si bwe kiri omwana wabwe gwe tannakuzaala. Lisa Junior's gonna love it here. Lisa Junior agenda kwagalawo wano. Kalino baalonda amanya Two. newankubadde tebannabategera sekisi eri mu lubuto naye omwami ye agamba nti bw'anaaba mulenzi agenda kuba yitibwa Adam Junior. Omukazi ye agamba nti bw'anaaba muwala agenda kuyitibwa Lisa Junior. School project. Kaakati baabateereddewo ndowooza n'ekibaya. Good mom. Kati bwe siisobole kubeera maama mulungi Be a great mom. ogenda kubeera great mom. Okakasa otya nti ngenda kubeera the great mom? You're loving. Ekisooka oli loving, oli kind, ekirala oli loyal. Kyekisinga byonna. Genda maaso njagala okuwulira ng'oyogera. What about protective? Yagamba nti osobola okukuza omuntu ate protectivity. Beautiful. Oli protective, oli beautiful, oli sexy. Kamugamba sigala ng'obyogera mu butuufu gy'oko mu byogera I get turned on. N'akayisaawo mpola mpola. Bajja paka erudda. Njagala olabe. Kyava katuusa pembeni. N'akabuuza ddala mu butuufu okyagalira wano. Anti ze sifayo wonna wonkwatidde. Maka gaffe. Wonna wonkwatidde oba wona wekinkwatidde bwe tuba tukikolera bwe kiba kiggwera. Kakati budde bwakyenkeera Sseruganda nakyala asooka keerakolamu yoga. Ffe wano bakiyita kumenya. Kazi akeera natandika otambula ensozi. Bamanyi n'otuula ku toilet musimanyi njo ya ttaka. Ttaka lya toilet. All you need's a pipe.
yamuza nfaanana ntya ku nnaku lwange olusooka ku ssomero kono weetaaga emmindi mutuufu ogendedera nga baprofesa bali ennyambala gyayambadde mindi agiina bami ngenda kusawo bere mwegenderezo lwayito stre ebizitowa ndi lubuto sigamba nti sisobola kubaako kyenkola ngenda nakuddukamu njogige mukono joginga oba osanga akabaya ntandika okateekateeka akatanda k'omwana kwa nakalabye okusiiza ku matiyo gye bakakola mugiri emigavu kazitowo kamala kajja kuleetera obuzibu kati abaagenda kyabamubuuza 1+1 kono 3 now ekyo njagala okimanye tuvuddeyo eri ku kyetumanyi 1+1 2 now 3 lodi ng'ayingira eggaali nakyala ng'asigala ewaka yakwatiko bonaasembera kagano yatula akabokisi kano kebayita ka fertility box akabokisi k'oluzaalo oba enzaalo ng'akayisawo n'akateeka pembeni bagezezaako kasumulula nga bakakalaba naye kaaganye okweggula kati aba akatule bw'ati yafunamu ekirowoozo akabokisi akateggula n'abakikano ke baatuweereza jjukira omwami eyasoose okasi yeyakakutteko n'akaggula ne kagaana kati omukyala yabadde tannabakakwatako kati omukyala ng'akakwatako alabe kubanga yeebuuza kabokisi ki ke bakusindikira ako akateggula era bw'akatuukako agenda ogira bw'ati nga looko bw'evaamu n'abikkula yeekanga nga yaakabikkudde ate yeekanga nga akabokisi akabikkudde yagamba tufudde oli abadde agambye nti akabokisi tekabikkula kati kijja kiki okubanga akabikkudde owayi n'amala n'akajjaawo era bw'ati looko n'agizaamu n'akayisawo n'akateeka waggulu ku fireplace mara okateeka ku fireplace n'atambula tudde erudda njagala mujjukire nti ebizibu nebibeera bifaanana bitya wabaawo kwegamba solution is always logical mathematics ng'ogasseko n'ebizibu ebitusumbwa mu bulamu gwe kyolina okukola kikimu kyokka kulowooza logically then solution eba esobola okujja namba zitera okubeera rational of course nga zina bwe zituuse ne zibeera unrational kega naye lwoli atandise omulimu gwe nga bw'omanyi munnange okusinziira oli bw'aba akutteko ogenda okukwasaganya okukola then omukyala asigala ewaka n'atandika oteekateeka ewaka ate baakamovinga in bagezaako gabana responsibility ono akola emirimu gy'ekikyali kiteekeddwa okukolebwa ewaka ne Sseruganda n'agenda n'akwasaganya gy'alina okwasaganya ng'omusajja kaka nno nakyala tukese abalina ebintu byabwe ebitonotono eby'omwana waabwe baagala bagezeeko otegeka nasale ye balina bye baali baguzeeyo abwe ebitonotono okusobola ogezaako otandika okulaga nti prosesi y'okuzaala bagirimu kyeyakola n'asalawo n'akatanda akapange naye nga bawe yabadde amugambye nti akatanda okussa ku ngeri gye yakakuttemu baakakola mu matiriyo oba kyetwandiise wuudu oli yennyini kabisa naye munaye mukazi wattu yeewa obudde nga bw'omanyera omuntu ayagala oteekateeka ewaka ayagala okuwa kwegamba okubeera obuvunaanyizibwa kati bw'amaliriza oteekateeka n'ayitawo asobole okuddukamu mwebale buli omu yenna banaye temwerabira okusoma chapter mu kitabo kyammwe eddako chapter eddako ndooza gye tujja okubeerako gamba ki David olwayo nkulaba oyambadde essaati David yona yabadde alongoose waka gwe basikana kati abaali wanagenda okuza amaaso mwalimu Sseruganda yali atudde omuddugavu mu kiraasi ye ekyebeka yabadde tamuwadde budde namaana gyamusiikane mathematics ng'ogasseko n'ebizibu by'obulamu bisobola okubeera solved singa oba olowoozeza logically naye gwe kyomanya nti +1+1 is not always equal to 2 olinga mukyala wange bw'ati bw'ayogerako ono munnange n'omukyala omugezi P.S. kono ze bitibwa Ronald Clark Dr. Clark gwakulembera math department of course waliwo ne course ya parapsychology eyo combination ng'ate endalamu kegamba obeera logic emisana ekiro n'obeera superstitious yagamba nti ebintu by'okufa n'eggulu ebiseera ebisinga biri mu mbeera ndala nnyo n'okusinga ffe bye tulootamu ekyokubeera muzibe kirina engeri gye kikuyamba okubeera ng'obikkulirwa mu nsi endala nze bwesobola okugamba ononsonyiwa munaye mbadde simanyi nti oli muzibe ati weetaaga kwetonda nze ntudde mu kiraasi yo sigwa atudde mu yange si complaininga but
nakyesi nyina kye neebuuza University offered me such olina ekirowoozo lwaki yunivasite yampadde ofe ey'amaanyi bweti ne bampa n'amaka math teachers nalwansonga mulayi tetulina ba qualified mathematic teachers class ate okusinziira ku kilasi yange eri gyegambye ya parapsychology gyensomesa emanyi okutiisaamu abali qualified academics abali qualified ebatiisaamu parents check naye basitudents bo baagala osoma ne bakadde baabwe baagala osasula the administrators don't want jaswa kubanga ba administration teyagala nnyo gezaako tempting oba kema kyetwandiise entuuko parapsychology basically oba osomesa ku ebyo byetwandiise paranormal activities oba osomesa ku byemisambwa ku byempewo ku kwegamba ebintu ng'ebyo kivola lodi amugambye neewunya okubanga combination oyina eyo yakulembera math department at the same time ayina ne course ya parapsychology alabira ddala omuntu asomesa mathematics buli kimu kyonna kiteekeddwa okubanga kisolvingibwa with logic oteekeddwa okubanga osolvinga with kulowooza with numbers kubala toteekeddwa teekamu kulowooza kwa mpewo mandwa mugambye kibasegeeza nti emisana obeera logical oba osomesa mathematics obeera mu bibalo then ekiro n'olyoka oyingirako mu nsi eyo kena kyabadduka agenda okuza amaaso yasikana omukyala yali atudde eno ku ttale ku kiti nambuuza oli bulungi maama nakyala agenda okyuka ng'alina olusaayi okusya ku mbeera gy'olimu tulina okugenda mu ddwaliro munnange nakyala n'amugamba twetaaga nkutwale mu ddwaliro kyokka ali lubuto yaza amaaso gy'ali wuliriza n'amugamba ekisookera ddala oli kunze naye naawe toli bulungi olubuto olwange lwavaamu naye naawe ngeri gy'oli olubuto nkulaba ontya mu bwangu ddala buli omu yena agenda tandika okutya naawe munaye saagala kutawanya saagala kuono sifaayo ekisinga byonna tokyagala tokiprotecting olw'ensonga kigenda kuba tekikyali kikyo kati omukyala gwalengedde ye mukyala gwe twatandise naye gwe baakubya akatayimbwa ku mutwe baawayitibwa James yamukubya akatayimbwa ku mutwe tokombolire otambudde mu butambuzi todduse bigenze bitya agamba nti ntuuse mu kibira eyo ne wabaawo ebintiisa waliwo omukyala gwesikanye nga yena ajjudde omusaayi ki ekituuseewo nze ndi fayini jasi antiisiza butiisa badde ndowooza nti yeetaaga buyambi naye alina ebintu byatandise okwogera ebitategerekeka kiki abadde talina mannyo nga yenna ali awo mulogologoko nedda abadde jasi mukyafu bukyafu nambuusa ogenda kubeera bulungi ngenda kusaba tobeera sire ndi fine jasi mali njagala kulya ku ddoboozi oba osanga lisobola okunzikakkanya namugamba kale njaga okimanye nti ekuyagala nange bwentyo baby naye ng'omukazi kwasikanye mu kibira amugambye nti munaye kiro kyengenda okugamba bagenda tutuuka ekiseera nga bakutya tofaayo era sifaayo ku kyaki tofaayo ku kyaki wabula ekikulimu tokizaala tokifaako tokyagala era tokiprotectinga nga mwanawo byebigambo bibadde bifuutuka mu oli omukyala naye omukyala abadde ayogera bwe twali tutandika ka sinema bawayitibwa James byakatayimbwa ku mutwe tokizaala tokifaako tokyagala era tokiprotectinga nga mwanawo byebigambo bibadde bifuutuka mu oli omukyala naye omukyala abadde ayogera bwe twali tutandika ka sinema bawayitibwa James byakatayimbwa ku mutwe mumukuba akatayimbwa ku mutwe yawerekezaako ebigambo ebigamba kino kinandibadde nakola edda okwewonya embeera ate nga ffe James twatandise naye mu nnyumba ng'embeera gy'alimu yakubeera ku bunkenke kyabadde kimwetaagisa okuva mu mbeera eri nnomo era y'ensonga lwaki yabadde anya drink kati omukyala yasooka agenda okuza amaaso n'alengera ekifaananyi kino ziba tezibusa n'awulira ebigwa alina ekifaananyi kyabadde atulunda ekiri awo waggulu ku fireplace ekifaananyi kiriko omukyala ng'ogasseko n'abaana abaali bazannya mu luggya naye nga ati yakubibwa bukubibwa kati abadde akyatuna abaali wanagero kyabwe ati waliwo ekyagwa n'asalawo asooka akironda ekyalinga kitabo ekyali kigudde era bw'ato n'akironda agenda okirondo kisomako erudda bakulaga nti waliwo ayimiridde ku ddinisa agenda okuddamu okuzza amaaso nga taliiwo tulengedde ekisiikirize ky'omuntu ate oluggi ebbali ne lwekoona bannange nabagambye twika psychological thriller kagenda kubeera mu ruhola bakayise malicious vijja gy'osobola nga bulijjo ku mutima ganda ogwa munno waaki ng'ogasseko ne ronize tetubeeta asiikalibwa ku View Plaza nakye yakwata ekkubo najja kyava atuuka ebbali awulidde omuntu akubba ku luggi kyamwaliza okujja alabe yaggulawo era mu kugulawo n'atambuza amaaso erudda ne yeetoolooza alabe
waliwo abadde akonkona. Jula yasikanye omukyala, ye omukyala gwe yasikanye nagambye ffe tukimanyi yakubibwa akatayimbwa, either teyafwa ng'akubiddwa akatayimbwa. Ziba tezirebusa n'awulira ate omwana akaaba. Nnyumba eno balinamu nasali, era nakyala emisana g'olwaliro nasali eyo yabadde agiteekateeka ng'ateekamu buli kimu kyonna ekyetaagisa ekiraga ddala mu butuufu gye bajja mu maaso bagenda kubeera n'omwana. Era yateese n'akatanda yakagasse n'akatereeza kati ajja bw'atuuka ebbali n'akadongo akateereddwa katanda nga kayimba naye ng'awulidde okukaaba k'omwana, wulidde omwana akaaba eno munda. Yajja mpola mpola yasembera mu ngeri ya kimpooze baabano. Agera otuuka ebbali ng'ekyewunyisa n'akadongo akakaba, yesi akadongo abadde akawulira akakaaba. Kayimba bulala baayi buno bulala baayi bw'abaana. Ebintu ebisinga nga ye sokoleke. Ngeri gye yabadde abiteeseteese nga baabikyusizaamuko katini. N'asigala ng'atambula ayolekera erudda. Labire eddala. Era bwe yatambula n'atuuka ekyamala enviiri ku mutwe nga mu katanda mulimu omwana ow'obuwala. Mu katanda mulimu omwana ow'obuwala. Waawawa yagamba Katonda wattu. Omuto n'atandika okaaba. Kwe kujja musitule jjukira baayinamu nti bw'abeera omuwala abeera Lisa Junior, bw'abeera omulenzi agenda kubeera Adam Junior. Baagana okukebera sekisi y'omwana ne basalawo nti bajja kubeera surprise ng'azaaliddwa. Yakwata ekkubo n'amwetika n'amuyisaawo n'amutunuulira. Waaw, kibebi kya buwala ani akireese, ani akitadde wano? Maama nnyabo, kibebi embeera ndalamu kyalina otunnyo muganda wange nga tulinga twayisima mijjaguro, kyassaako otunnyo kikuba n'omulanga. Ekyewunyisa nno nakyala embeera yakaabawo bukaabi. Kati lwodi akomawo eka. Lisa! Yatandikirawo muyita Lisa. Gamba Lisa nkomyewo munnange. Glad to see we're locking the doors again. Nsanyusa okukiraba nti enzigi munnange ffe tuziggala. Newankubadde oli abadde abagambye wano ku kyalo tebaggala nzigi. Olw'ensonga tebasuubira muntu kutandika kutangalijja mu matwale g'abannaabwe. Kuyingira. Ekitali mu Kimombaasa ng'okimanyi nti waliyo Jagwe. Baaba. Jagwe ne toilet ogisiba. Lisa, you sleeping? Lisa, simanyi weebase. Gyamuyita Lisa. Tuka mu kisenge nga Lisa taliiyo. Nabagamba go Fox, woba okimanyi nti weetaaga kamera, weetaaga accessories za kamera, weetaaga lights za kamera. Noonya abayitibwa ba Go Fox. Ngenda kubamba wa address ndagiriro wa gye babeera gye bakasiba. Musobole okufuna ebintu eby'omulembe. Naddala abakola content. N'oba oyagala bu microphone obutono parabolic microphones. Kati agenda otuuka ebbali yasika n'omukyala ali ku ttaka. N'embeera gy'alimu nga yennyamiza. Mukazi ate nga kiraga nti yafunye miscarriage. Olubuto atolooza mweruli. Yamuddusa mu ddwaliro. Tutuuka ebbali mu ddwaliro. Yes, let me see. Yasooka n'ambuuza ali atya. There for a moment, but your wife's going to be okay. Mugamba mu kusooka munnaye mbadde nfunyemu okutya naye mukazi we agenda kubeera okay. She suffered a miscarriage. Ekisookera ddala olubuto oluvuddemu. Era avuddemu omusaayi mungi by the time omusiikanidde. Lucky you found her when you did. Obadde wa mukisa okubanga omusiikanidde mu kaseera k'omusiikaniddemu. Osegeera. She was. Kyebikino bino byatuusewo ng'agenda maaso n'okola exercise, bintu bya stretchinga, kutambula, kujoginga. It's pretty healthy. N'ekyo tekirina buzibu era. Waliwo ekintu ekirala. So in terms Okusakuzibwa afunye mu lubuto munda munnange bubadde bw'amaanyi. Omwana alinga gwe baamukwakuddemu obukwakkuzi. yes, Nsobola okumulaba nti ogenda mulaba. something else. Waliwo ekyakyenjagala nkuyitiremu otegeere. Your wife won't be able to help. Mukyala wo tagenda kuddamu kuzaala na baana yakoseddwa. Sorry. Ononsonyiwa okubuulira bino munnange. Baamugamba na baana yakoseddwa. Ne kati omukazi amugambye nti gwe by'osuubira ebiyinza okuba ebyaleetedde olubuto okuva mu sibi ebyo. Kubanga ekituufu kiri nti olubuto lulinga lwe baasiseemu
bringa lwe bakwakuddemu lwampaka era engeri gye baluggyemu kimuletedde okubanga nabaana yakoseddwa tagenda kuddamu kuzaala oli yakwate kuba gyaseka n'omukyala namubuuza oli otya ko n'omuna embeera gyendi mu mbi mbeera mbi ekisookera dda obwedda nkweraliikiriddeko naye ate omusawo aŋŋambye nti ogenda kubeera oke kigenda kubeera oke ekisooka mu byonna omwana nga avuddemu bwe bituuse kati sigenda nakuzaala nabaana ekoseddwa kati n'abeera nti oke ekisookera dda mu byonna nkusuubiza tugenda kuyitamu eno embeera ate akabaya nagambye akantu ako saagala okakwateko kabadde kazitowa nawulidde omwana akaaba Adamu bwe nakutte kuba ogenda mu katanda ako nensikanamu mwana waffe obuwala Lisa Junior namukutte emikono gyange then ngenza okuzuukuka ate nga ndi mu ddwaliro wabula sikutegeera Lisa Junior ate yavuddeyo ddi mu lubuto yabadde akyali mu lubuto abali wano sisa we ngazze wamma teweerayikira Becky azze agenda kulabirira wendi oli otya Becky ndi bulungi Adamu ndakusaba osooka otuwemu eddakiika twogeremu ng'abo obuwala tuwemu eddakiika twogeremu webali kati yakwata ekkubo najja mu saatu n'asooka atula pembeni era bwe yatula ebbali n'asiriikirira n'alowooza iba teziri busa mulamu we najja sukaali omunnyo bino byonna bye baleese wano ali atya ye ekisooka awummudde alabika agenda kuwummula ekiro kyonna ndowooza nkutwale wakaye wetaaga oseetolinge in ngenda sigala wane ne sista wange era ngenda vaawo naye mu ddwaliro sigenda nzeka nze sigenda kudiringa na nsonga zo ggwe si lwaliro sigenda diringa na nsonga zo kyategeeza tagenda kudiringa naye mu bintu bino ebya superstitions muntu wakukkiririza nnyo mu bintu by'emmandwa muntu wakunyookeza nnyumba mbulu yasembayo kyali waka kataabo kye mbw ali mu byakunyookeza ngambye ebintu ebyo byamaama fiina ebyo ngenda kusaba kati baakwata ekkubo nga bamaze okuyitawo akasira mu ddwaliro baabasibula nsayisa okulaba we balikomawo kalisa nti bampita Becky muganda wa Lisa nsayisa okusiikana nange bwe ntyo nvuuka alabika bulungi akyasebo kamwesimbamu ndowooza tujja kuba tulabagana kakati loli agulira omukyala bayitawo bayingira munda baabano mukyala alina ebintu byayogedde lodi yabiwuliriza naye teyabiwadde budde wayigayi ngaalabika bulungi oyo omu ku basitudenti beesomesa ku yunivasity jasingeza kubeera friendly kawulire nga kaagala mu ekyoka guest room eri side eri saagala onyookeze nkwegayirire saagala onyookeze kati nga akwate kubajja n'omukyala nga batuuka ebbali mu kisenge mutuufu ekyabatuuseeko nakyatakitegera mbutegeeze lwoli nga atuula ebbali ku buliri muno ayagala funa ngeri gyabudaabuda mukyala we amugamba olina kye weetaaga ngenda sooka kweyiwako otuzzi nitooka enaabeko n'akwate kuba n'ayitawo agenda anaabe kati omukyala agambye bbaawe mu ddwaliro mbu yalabye muwala waabwe n'amusitula n'omusitula yeewunyisa okwekanga okuddamu situlo okubikula amaaso ng'ali mu kisenge kyekimwewunyisiza naye Gerodi bamuwadde details kusya kwe kyatuusewo eri nakyala Gerodi akwate kubajja mu nursery yasikanamu n'omusaayi gwali gukutte nga weeguli of alina ogulongosa olw'ensonga gyekoma okulwawo guleeta ekivundu ekitali kirungi mu nnyumba mukyala yakwata ekkubo n'ayitawo agenda anaabe kakati n'abaana eruda ku ndabirwamu ngeri endabirwamu gye yali moisturized kwewandikako ekigambo mam ekigambo maama lwoli yatandika okuutakuuta wano musaayi guno guveewo kati aba akuuta agenda okujja amaaso n'alengera akabokisi kano akaabaweerezebwa mulamu we ak'enzaalo gamba ate akabokisi kano kakola kyeno baali baakateeka wali waggulu ku fireplace ng'akwata ekkubo ng'akeetika ng'akajjayo katunuulira ng'akajja mulooku mulundi gwe yasembayo kakwatako okabikula kaagaana ku luna agenda okabikula nga keebikula kati omukyala ali wano ali so confused essaawa zino okusya ku mbeera gye yayiseemu nkambwe kakali naava mu ndabirwamu ekyewunyisa ate kisikirize kwegambe ekifaananyi kye ne kisigalawo ye avuddewo
naye ate ekifaananyi kye kisigaddewo munda era nekisigala nga kimutunuulidde ye takirabye. Honey, you remember the box that wouldn't open? Ojjukira akabokisi akaali kalimye okuggula? It opens. Ekyewuunyisa n'akabokisi keggula. Of course nze yakaggula. Did when? Wakaggula ddi? When you were at school. Wali ku ssomero. Can you please put it back in the living room? Nakusaba okaze mu living room wokajje mu ddiiro. I found it. Nursery. Sikajje mu ddiiro nga sikanyeri mu nasari. What? Ekiki? What's doing in there? Ate kabadde kakola ki mu nasari? I just assumed you put it there. Just mbadde nsonga nti oba osanga wakateekayo. Of the fireplace. Nakateeka wali waggulu ku fireplace. Saakateeka mu nasari. Please. Adam bambi. Kazeyo Adamu ng'akaleeta ng'akazaayo. Akateekawo bulungi. That's for my gift. Ekirabo kyange mwakyagala. Yep. Actually got here before we did. Kyatusooka nawo. It's pretty cool. Wakajjawa. Kali cool. I had an estate sale on my way down here. Agamba nti bwe nalinjira nakasisikana bakatunda mu bintu ebyali bitundibwa mu by'ennyumba. When do you go back to work? Kati ogenda kuddayo ddi okukola? Tomorrow. Ngenda nkya. I can't take any more time off. Anti sobola gezaako taking a time off. Time off already gye mbadde nfunye emala. Badde ne ka time off kanene. So kati bamwetaaga alina ogenda munaye asomese. Ka time off kabadde nako kakujjanjaba mukyala ng'ali mu ddwaliro. Katodi nga yeebase mbuliri. Genda okanyiga omukono gutambuza bw'ati waliwo ekyamala enviiri ku mutwe. Ng'omukyala atolooza waali. Omukyala taliwo mbuliri. N'akwata ekkubo n'atambula n'ajja erudda. Agenda okuza amaaso yamusikana ayimiridde mu ddiiro wakati mu ddiiro ng'amaaso agatadde waggulu ku kisiige. You scared me. Ontiisizza okola ki wansi eno? Lwaki oyimidde mu ddiiro? Agamba ekisiige kino kyanjawulo. Kikyotegeeza. Abaana bonna batunulidde maama waabwe. Mu kusooka baali tebatunulidde maama waabwe. N'agamba nze ndaba byebimu. Bulinga agamba nti byenjogera njiya biyiiye sibitegekigamba nedda si kye ŋŋambye. Nkugamba akaseera kano koyitamu kazibu. Maybe oba osanga mayindi yetandise okugiraagira yeetaaga kutereeza. Nze kyemanyi ogenda kubeera alright. You don't have to be scared. Ngenda kubeera okay. Kati ng'akwateko bajja ku ssomero ng'atandika okusomesa. I know this isn't physics class. Nkimanyi eno si class ya physics. Just like naye njagala mbajjukize created nor destroyed. Nti mata nga bw'atasobola kubeera created wadde okubeera destroyed. N'ekibalo bwekyo bwe kibeera. Ekibalo ku nkomekero yaakyo. Then the equation was false to begin with. W'oteekeddwa ogezaako okuba ng'okiwunzikira. Thank you. Era bw'ofuna ansa ku nkomekero yaakyo nga nfu kiba kitegeeza nti kubeerera mu ntandikwa kibeera kifu. Kuva gye watandikiddwa okukibala. Maro basomesa ne bayitamu bagende kati agenda okuza amaaso. Omwami ono waali nateera. Dr. Clark. You in here, I'm going to have to start grading you. Bwe bituuse kati ngenda tandika okugradinga kuba nkulaba nnyo mu kilaasi yange. Pretty good at this stuff. Oli mulungi mu kusomesa. Einstein. Owa n'ekizampo za Einstein, eh? What can I do for you? Kiki weetaaga? I stopped by to offer my condolences. Ekindeese wano okukubagiza munnange. Kussa kube nawulidde nti munayo omukyala olubuto lwavuddemu. Nti weebali. How's your wife? Mukyala waali atya ye? It's been tough on her. She's going to get through it though. Jasi akaseera kabadde kazibu gyali naye agenda biyitamu. Kirungi. As long as she's still giving you a hard time about the answer. Bw'abanga akyakuwa hard time ku nsonga ya basic equations, then it is okay. More than ever. She's Bw'atyo ye bw'ali. some of the same stuff that you. Ekizibu ekiriwo ayinza otandika okukkiriza mu bintu bya superstitions nga ggwe. This is even worse. Ate alina muganda we, mulamu wange. Ate mulamu wange ye alabika alimu n'obulogo. Everything scares me even more than somebody who believes in nothing. Yagamba nti omuntu akkiriza buli kimu kyonna nze ate antiisa n'okusinga oyo atalina kyakkiririzaamu. Kyesobola okugamba. Kati ono yakwate kubo alina okugira kwegamba sissawa amuteeke mu mbeera. Otudde ku beach. Beautiful. Beach eri so beautiful. Amutwala meditation. It's very. Buli kimu kyonna kiri peaceful. It's just you. Oliyo weka. Sun. Mpozi ng'ogasseko n'omusana. Calming waves. N'amayengo gennyini amakakamu kamala. Relax. Oli very relaxed. Wow. Kiri abaali wanaawulira omwana aseka. Ate kirabikono yetamuwulidde. Nama naawulira ebigere ebidduka. Becky obiwulira ebyo. Here what? Owulira kyate. Check the kitchen. N'ensooka enkebere mu kiyungu. Kikyonoonya. Mbuusa kikyanoonya.
nawulira ebitokota ekyo ekigenda maaso. Kali akantu abatoke banyiga ne katandika okwenyolanyola ffe twateranga kanyuga mpafu ne yeetooloola yakwata ekkubo najja alabe kali mu kwenyoola awo kiraga nti waliwo akaactivate nze. Ne kamala ne kakakana mpola mpola. Yebuuza ataani akabaddeko. Is there anyone up here? Waliwo ali waggulu eno. Katonda watu yashikana kano kamuyita maama nasooka afubutukayo. Waliwo omuwala omutali mu katanda. Mbuzi ali mu katanda. Yes, ali mu katanda. Muwala omutali mu katanda. Ne bajja balabe mu katanda. Mugambye nti omwana omutali mu katanda. Kati ono najja alabe omwana gwamugamba omutali mu katanda. Bagenda otuuka mu katanda. Akatanda nga kakalu. Nobody here. Ni ate mu katanda nga temuli mwalimu. That's impossible. Tekisoboka daawe. She was right here. Omwana abadde wano. There was a little. Waliwo omwana omuto abadde wano mu katanda. I don't see anyone. Nze sina gwe nnengera. Wayi siri mulalu. Abadde afaanana atya? She looked like this. Abadde afaanana bw'ati nga kaddole kano. She's gone now. Esaawa z'otaliiwo katuli safe. Are we? Kyogamba tuli safe kakasa. Mu mwana abadde afaanana nga kaddole ako. Namugamba kataliiwo tuli safe. Budde nga bwetoola mu kiro. Tuula ku ddaala erisooka n'alinda omwami. Mwami ava kola. Na stress z'omulimu. Omusika n'omukyala atudde wano. Mbadde sikiwa nti ogenda kuba otunula. Anti waliwo ekituusewo waka Adamu. Saw something in the nursery. Waliwo kyennengedde mu kanasali. In the crib. Wabaddewo omuwala omuto nga ali mu katanda. Becky didn't see. Becky abadde naawe kono Becky tamulabye, nze mulabye. I've been seeing and hearing other things. Mbadde mpulira era nga ndaba n'ebintu ebirabye sitegeera. Karodi of course asobola okutegeera lwaki mukyala walimu eno state. Tula waali. Ngamba kakati olaba mukyala. Are you hearing things now? Yamugamba kati okyabiwulira. Not now. Akati sibiwulira. Serious. Ndi serious ku kyegamba Adamu kono nange ndi serious. Ndi serious. I'll talk to your doctor. Tujja kwogeramu n'omusawo. Rid of that crib. Ebintu bya kannasale ng'ogasseko n'akatanda tugenda bijja ko tebiri katanda. Then I put it together when I got. Nagamba akatanda ako nja kagatta nga nkomyewo. Senga waninda. What? Senga nalinda ki? Lost the peep. Omwana teyalivuddemu. Si kye ŋŋambye. Anti katukwegamba kyolinga kyoyogera. Nti senga nakulinda ojja opanga akatanda oba osanga omwana teyandivuddemu. Olinga agamba nti omwana yavuddemu lwa katanda. Kenapanga. I'll be right back, Mrs. Pierce. Kanziya mukyala Pierce. Yalina okomawo for check-up yajja ne bbaawe. Ali atya? Your wife. Physically mukyala we ali okay. She's been through a Emotionally yayita mu kaseera akazibu okamala. Kigenda twalamu akadde okubanga awona. all over the place. Homoni ze zikyali all over the place kwegamba zimukyankalanya. Omubiri gugezaako okwegattagattako ebyo yayitamu. A way of going through the grieving process. Ebyo byawulira. Some medication Bagita way of the kwegamba era process ya kungubaga. to herself. She should be okay. As long as kasaba nga tagenda kwetuusaako buvune, nga tagenda kutuusaako buvune agenda kubeera okay. So just muwe time. Muwe time eyo yona healing process. Just gwe muwe time. Kakaino yajja erudda. Bamwada amakere nagana asobola okumukkakkanyaamu.
bwatyo n'atandika kati yajja ebbali n'atula mu ndabirwamu. Bw'atula mu ndabirwamu n'akwata ku lubuto. Baabo ono bino yabikwata byonna byonna ebikwatagana ku by'abaana. Ndowooza bye bino ebisembayo. Sounds good. It's supposed to rain later. Enkuba egenda tonnya. Boy with the horse. Can't beat that. Gwe sitole ki? Hey, Becky. You forgot. Becky, weerabidde kiddole. I'll take that. Kiro kireete. Buli kimu kyonna abakikanyuze. Bothering your sister anymore, ma'am. Nasali tegenda kuddamu kuteganya sissawo nateera. Enkuba loodi yagirowoozezzaako nti erabika egenda kutonnyera ziba teziri busa. N'etandika okubindabinda. Okakana yiino etonnye. Beebase. Mukiro nga beebase byewusingiizi nakyala essuuka ne bulangiti byatandika basikibwako. Baabajjako essuuka ono agenda okulya waliwo amuyita mami. Genda okulengera omwana ow'obuwala yambadde ka yunifoomu kaako bwa cheerleader. Era n'amugamba siri katonyega mukiro. Gamba siri katonyega. Nabagamba ebiyita mukiro bannange. Ekintu kimuze kye mbakubiriza bw'obanga okwateko ogenda okwebaka. Fukamira osabe. Yayita Adamu n'amugamba zuukuka. Zuukuka. Waliwo omuntu ali mu nnyumba kono sokoleke. Atambudde nakkirira eyo mu lukuubo. Abadde Becky konta abadde Becky. Naye ayisaawo n'agenda. Kakkana kono beera mwegendereza. Beera mwegendereza munnange. Kerodi ng'ajja mu lukuubo. Mugambye nti ayiseewo n'addeyo mu lukuubo. Sseruganda ng'ajja. Becky? Yatuuka ebbali n'ayita Becky. Becky. Kujjako ettaala. Genda okujjako ettaala enkuba etonnya. Nabagamba go Fox nkiddamu nateera go Fox. Kere agenda okuzza amaaso okulingiza ebweru. Ekyamala enviiri ku mutwe. Nga omuvubuka Katonda wange. Mvuka seba ali mu kwekajja. Ali ku mulamu we. Agero gira bwati ate nga mulamu ali wano. What, you think you saw me fucking your student? Kiki ondabye nga student waneggala. Kituufu kyabadde alaba. Ate agenda okuzza amaaso. Alinga alengedde wano mulamu we, ate alinga alengedde mulamu we eri nga bamweggala kwega byamusobera. Gamba owaayi. Nakyala wuna atudde. Gezaako kubanga mind agibuzaabuza. Soma butabo. When I get home, we need to talk about how long your sister's going to be staying. Bwe nkomawe wakanja katwogere ku nsonga ya muganda bagenda kumala wano bbanga ki. Your university office. Obadde okimanyi nti university yo eyofalinga degree mu parapsychology. It's not a degree, it's a Si certificate. degree, certificate. Guy who runs it's the head of the math department. Guy arunning a parapsychology course ya running a math department, Dr. Clark. Respected paranormal researchers in Bagamba nti omu ku abo abantu abali respected mu kiyitibwa paranormal researchers. Zimbadde njaga twogere naye okusiya ku ebyo byempitamu mu nnyumba. Ayinza okuba yabitegeera. Bitambuliramu eyo ango. Kapooko olese kaaki wano.
It's made of cast iron. Bakakora mu iron, cast iron. But against this sort of... Bagamba mukasobola okulwanisa ebizimuzimu bwe bityo. You read that in the catalog? Obisomye mu katirogo. Asking you to do this for me. Nkusaba kino kinyambe. Please just speak to... Bw'oba osobola okugenda Dr. Clark yogera naye nkwegayiridde. Amugambye nti okussa ku kyensomye kiraga nti is one of the most respected mu paranormal researchers. Professor? Ebitunga bino abitegeera nnyo ebyempewo. Agreed. I got a message you wanted to see. Nfunye obubaka nti obadde onneetaaga. Problem. Kansule nti ekyokunneetaaga si kya kizibu kya mathematics. This is about your... Kituufu tekikwatagana ku mathematics, kikwatagana ku the other area of expertise. Waliwo oyina obukenkufu ewalala. My wife has been... Mukyala wange akasi akayise emabega. Since her miscarriage. Bukyanga olubuto luvaamu abadde alaba ebintu ebitategeerekeka. Her sister... Naye nze ku lwange ndowooza ono muganda we. House is haunted. Bali awo balowooza ennyumba eriko emizimu. Faculty house? Ogamba faculty house nti ye. Ennyumba university gyakuwa nti ye. Never heard anything like that. Ennyumba nali ngibaddemukko siwulyangamu kintu kyefaananyiza ng'ekyo. Mbadde ngenda kusaba bwe kiba kisoboka wandibadde ojja mukyala wange ye ayagala kuwulira bulungi kati onnyambeko. Keep one of our math professors as opposed to chasing them away. Yes. How does tomorrow sound? Perfect. Yambuuza olw'enkyaluli lutyako tewali tabbu. Hey, Lisa, did you borrow my makeup? Lisa walese makeup wange. Naba atambulatambula n'asisikana buno bunanka bwe bawujja bupumpum bakyaliida. Yabwetika. Lisa, are you in here? Lisa asimanyi wooli munda wano eno. Yatuuka munda. Tandika otambuza amaaso pumpum n'abuteeka ebbali. Bupumpum bwo mbuguddeko. Lisa oli ludda wa? Kati yajja mu ndabirwamu. N'abukwata. Butunuulira. Sure, our number one. Natandika obuujja. Kati aba abuujja. Bwe yapozinga ekifaananyi ekyali mu ndabirwamu kyo kyasigala kibuujja. Ne kimukwata ne kimutomesa ku ndabirwamu. Ekifaananyi kye kyennyini kibadde mu ndabirwamu. Becky unabadde wansi n'awulira ebikoona n'amuyita Becky ita sister we kwe kutandika okulinyalinya amadala gy'alabe. Becky abadde ki ambuuza yeggwe Becky yayitawo n'ayingira munda agenda okuzza amaaso ng'alengera endabirwamu eriko omusaayi yatise n'okwatika. Gwe Becky ki ekituuseewo? Ajasi nfunyemu engeri ya ttagali naye enzijja. Ekifaananyi kimugamba sirika tonyega. Sirika. Sure you're okay? Okakasa oli okay? I'm fine. Ndi fine. Okay. Well, call me if you need... Kimutunuli wabula ali mu kutya. Kanyingire ndabo baweetaaga obuyambiko nedda ndi okay. Kimugambye sirika. Ekifaananyi kye kyennyini kimugambye sirika. Kati yawulira nga atidde. Natandika kuwoza I'm fine. I'm okay. Yatandika okwekansula nga yekka. I'm fine, okay. Kati yalaba nga kyebika ennyumba tajja sobola gibaamu. Yawandika engeri y'ebbankaluwa n'agireeta. Bw'agireeta n'agiteeka ebbali. Karodi ajja kumaweeka. Kyakuno teyamusika nawe abadde amusuubira. Tera okumulindirako awo ku madaala yamuyita Lisa. Yali waggulu eno ng'atudde maaso ga fireplace kute ne bankaluwa muganda we gye yali ayiseewo muto we. Mbuuza buzibu kyate. Becky agenze. Ekyewuunyisa mu ngenda gy'agenze tasibudde na kusiibula ndekeddewo kano. Taŋŋambye nti agenda. Ati munaye nga si birungi ebyate. Mwana. She always does this. Okimanyi atera okutawanyika. Out of nowhere creates chaos. Ayingirawo n'ateekawo embeera. She came. Then n'akwateko n'agenda. Nabadde ndowooza ku mulundi guno kigira kubeera kyanjawulo. Kuba kati engeri gy'ali muganda mbadde mwetaaga. Ye muganda wange yekka asobola okutegeera embeera gye ndimu essaawa eno. Leka naawe kwogera bw'otyo ate nga nange wendi. Sigenda kukkiriza kintu kyonna kutuukako munnange. Ekituufu kiri nti ndi mu kutya Adamu. Yeah. Talk to Dr. Clark. Nayogereko ne Dr. Clark.
era agenda kwate kubajje wana kulaba olwenkya. Yes, agenda kujja akulabe. Gwedde naye bwe kiba kimwetaagisa gy'abeemu kosa gy'ensonga zino azibeemu. Nigwe totya genda kubeera alright. I have a belief. Yalina okukkiriza nti mukyala we agenda kubeera okay. Era awo wennyini yamukwatako enkwata ziizo ne bayitawo saseo babikole baabo. Kawulidde nga kamuyoya n'omuyoya mu dakiika eyo. Kali ekisiige kino kituufu kiri nti waliwo ebikyukamu ebifaananyi ng'amukwata amuteeka ebbali. Jjuke nakye yamugamba nti ze wonna wenkufunira wekiggwera naye oli wange, nga batandika muvuga kabalaasi mufudde kalogoyi. Rodi nga kantu kamunyumira kabadde unexpected. Awo wennyini musaatu bambi nga batandika muridinga baabali. Nakyala amufiiringa butuufu kamuwulira kasi akabadde kavadde baludde kati agenda ogira bw'ati ate ng'alaba mulamu we. Ye alaba mulamu we Becky byamusobera bw'agira n'alaba mukyala we bw'agira n'alaba mulamu we feesi zikyuka tufudde. Ate olowooza nakyala teyatuuka. Nakyala okugira bw'ati yagira n'atuuka. Muteeke ebbali mu kifuba naye nga Rodi bimusobedde talina ngeri gy'asobola kubijjonyola. Abadde nga ali ku babiri omulundi gumu. Kati munnange Rodi yali azze Professor. I'm gonna get your door for you. Kuguleyo oluggi Dr. Clark nsayise okulaba munnange. +1 doesn't always equal 2, and I heard 1 + 1 a woman living here who agrees with me on that. I like him already. 1 + 1 tekiigeza nti ebeera 2. Era nangamba nti ekyo nakiwulira waliwo omukyalo mbalagavu abeera maka muno gwe baŋŋamba. Nsayise okulaba munnaye nga bitalo. Hi, Professor. Professor, You seem to be getting around a lot lately. olabika ennaku zino tokyava waka muganda wange. Ono ye wange tubeera ffenna. All right then. Kale University didn't give me a house. Let's investigate yours. yagamba nti nze university teyampa nnyumba kasooke ndabe yammwe. On a cellular level, yourself and the baby are still connected. Yamugamba nti ona cellular level gwe n'omwana wo mukyakwataganye. In fact, there are. Yagamba nti omwana ne bw'aba avudde mu lubuto musigala mukwatagana. See, they stay with the mother for the rest of her life. Bagamba nti omwana waaba abadde mu lubuto ne bw'aba avuddemu nga tannatuuka basigala bakwatagana ne maama. Do harm to the mother, which is why women have higher rates of autoimmune. Yensonga lwaki nti omwana tasobola kulumya maama. Era bitera okubeerawo omukazi ng'ali lubuto wabawo endwadde ezijja ne zikwata abakazi naye ng'omwana tezimufunisiza buzibu oba ki. Those actually help protect the mother by assisting in the healing process. That's why women live longer. Era ng'agamba nti ebiseera ebisinga kiyamba nako bw'obanga oli connected eri omwana kikuyambako in the healing process. Bagamba kyo balaba abakazi bawangaala nnyo. I don't think there's anything wrong with your house. Ekituufu kiri nti ennyumba yo terina buzibu ng'ennyumba. So sure. Okakasa otya mbu terina buzibu. I sense things that other people Omanyi nze nnyinamu kali nseesinga ebintu abalala bye tasobola kuseesinga. curse. Kiyinza okuba nga kitono oba si kikolimo. So Kisinzira oli bw'aba akirabye. it's in my head. So kati olinga agamba nti hormones ebyo biri mu mutwe gwange hormones ze zinkyankalanyizza. Understand me? Saagala ontegeere bubi. 100%. This Nze nzikiriza 100% toyina buzibu. isn't the problem with Nkugambye ennyumba si bwe buzibu naawe si gwe buzibu. Waliwo ekiri mu nnyumba ye tagali. me right now. Ki ekiri emabega wange essaawa zino? Mabega waliyo fireplace. Kwate kubo n'asituka yajja n'omuggo. Njagala olabe. Amugambye nti si gwe buzibu ate ennyumba si buzibu. Waliwo ekiri mu nnyumba. N'akwate kubo n'asembera mpola mpola. What's this? That's my sister's housewarming gift. Yamugamba kano kakiiko no kirabo kyaleetebwa muganda wange. Until it was. Yes, sir. Kwata wano. Yali housewarming gift kuva eri muganda we Becky. Nsoke mugireete.
I think we found you. Yabagamba kiabe katuzudde ekibateganya mu nnyumba eno. No. Akabokisi akakalu ko nedda. In it? Kana akabokisi kaali kakalu mwalimu ekyalimu. Yes. Ko kikyogerako. Professor ogambye nti kana akabokisi gwe kaakulemu okubikkula. Naye ate mukyala wo n'akaggula nti ye. I believe that when Nze nzikiriza mukyala wo yabikula akabokisi kano. it killed you. Ekyavaamu kye kyatta omwana wammwe. Katonda wattu. All right, that's enough. It's Kimala. One of our intellectual. Yamugamba bino tebiri ku intellectualism mbu science versus superstitions. Bino si byankaayana ya sitaani na science. He's trying to help. Agezaako kuyamba lwaki ate omugobaganya. Kati engeri gy'ono gyali nti musomesa wa science ali mu mathematics. Bo tebakkiriza mu bintu ebyo ebya superstitions. Logical or rational, Professor. Life teri logical oba irrational. Real Professor. teacher. From a housewarming gift. Mwetaaga okutaasibwa kono okuva eri ekirabo. Your department has a shortage of math. Yensonga lwaki department yo terina nnyo ba mathematics teacher. My sister-in-law's gone, so the meat market is closed. Mulamu wange agenze kati Why did you do that? lwaki okikoze lwaki omugobye. Because he thinks a box. Lwensonga alowooza nti akabokisi ke kakugjamu olubuto. You think this is the problem? Golooza buno bwe buzibu tulina ewaka. Kino kye kizibu ekirese ettagali gwe tulina ewaka. Yakakwata n'akakanyuga eri Gasiya. there. Problem solved. Then ekizibu kivuddewo. Neetaaga mukyala wange oterere munnange. Manye ebiseera ebisinga ng'oyise mu bizibu ebitekanika. Kituuka ekiseera ng'oli so open-minded eri buli kimu kyonna. Kati yo omukyala ali so open-minded. Bwe bamugambye nti akabokisi ako, kubanga omwami yakagula ne kagaana. Ate omukyala n'akagula ye ne keggula. Kati amugambye nti gwe yakagula omukyala Kasiya wakagula ekyavaamu kye kyatta omwana wammwe. Ekyavaamu kye kyatta omwana wammwe. Lwoli ali eno mu kunaaba. Mukyala yakwata ekkubo n'asituka bwe yali yeebase. N'akwata ekkubo n'asooka ajja mu buli kamu konna. Yajja nga ali bute nga bwe yazaalibwa. N'ayingira paka mu kinaabiro. Bw'atuuka ebbali mu kinaabiro era bw'atyo n'amukwatako munnange. Tandika omuweweeta asazeewo kwegamba amanyi omusuulako ka surprise amukuba saapa. Kuba surprise. Lodi n'akwata ekkubo n'akyuka mpola mpola. Yazza amaaso gy'ali. Nda okulengera ng'alengera oba mulamu we. Mukwata n'amunyweza. Teri kwekyanga. Munyweza. Kyokka amusimula kiisi. Nno omukyala ali eno tanavaayo. Lodi waliwo ebimufuŋŋanya ebirala. Ono mutuufu omukazi akafaananyi kano kakyamwewuunyisa agenda okugira bw'ati ng'abaana tebakyekutte. Akafaananyi akasooka abaana baali beekutte nga bali mu ssaako. Kati alaba abaana tebeekutte batunulidde omukyali yali atudde mu katebe. Kiki kyamuleetera okutya. Funamu okutya. Gamba tufudde. Katonda wange. Ono bamufuŋŋanye. Bamufuŋŋanidde waggulu eyo. Genda ogira bw'ati nga kikuuno. Ekyali kimufuŋŋanye nga kikuuno. Ekikuuno ne kisooka kimuteeka ebbali. Yagamba lekooti. Lekooti yadduka ekikuuno. Yavaayo misinde yadduka ekikuuno bannange. Ekikuuno kimufuŋŋanidde munda eyo. Allah. Katonda wattu. Kakayi yagamba nze sigenda kugira yasooka n'afunawo ekibaawo ngenda kuba ekikuuno omuggo. Ngenda kuba ekikuuno. Ngenda kuba ekikuuno batuuni. Gulawo akajje. Genda okuza amaaso okulengera bw'ati. Ngenda kuba ekikuuno. Banaye munsaasire. Ngenda kuba ekikuuno batuuni. Ngenda kuba ekikuuno. Yeah. Wenkirabirako bwe nti ngenda kikuba batuuni. Genda okuza amaaso ng'ekikuuno tekiriyo kiyiseemu nakyo kigezi. Abali wano ate mukyala we n'amuyita Adam. Are you seeing things too? Nambuusa naawe otandise okubaako by'olaba. Kyekikwasiza batuuni. Actually, You didn't try to hurt them, did you? Agambye nti alengedde omwana n'omukyala. Kansi tobalumizza. Simanyi na lwaki njogedde kansi tobalumizza. Bw'alengedde omwana ow'obuwala ng'ogasseko n'omukyala. There's where I go now. Where? Anywhere.
You heard Dr. Bituuse katugenda parking atufulumeko nida wawuli Dr. Clark. Things right. Ennyumba We can't leave. tetusobola va wano munnange. Twetaaga tutereeze. Mpozi ng'ogasseko n'okumanya ki ekiri muno. Of course balina okuddamu baleete Dr. Clark. Dr. Clark ye muntu akkiriza nti waliyo ensi ey'emyoyo. Omanyi ensi eriko levels, waliwo ensi y'emyoyo emiramu, y'emyoyo egyakwegamba ffe abantu. Ng'ogasseeko The box itself, it's not evil. yabagamba nti akakabokisi kali kabaziteeke. To keep up, Kabokisi ko kennyini si buzibu. Naye akabokisi ako we're very fortunate kalinamu kye bayita malicious entity oba kye twandiyise emmandwa. you did so from your front Emmandwa eyo bw'oggulawo the ocean somewhere. So now we have to get whatever it is that got out. tulina okufuna kyonna kyonna ekyafulumya okuva mu kabokisi ako kikazzeemu. First, Tugenda kikola tutya? what it is. Mu kusooka twetaaga tumanye kiki era kyagala ki era lwaki kyasse omwana wange naddala awe wali ensonga. I did some research. Namaze okukola risaaki. We see that a man named James Waliwo omwami yali ayitibwa James Harper did a fertility agamba nti yafunako fertility box ng'eriko emmandwa. a few years back. Yaleetera mukyala we okuvaamu olubuto era bagamba nti Rodi yatta mukyala we emyaka emitono egiyise emabega. I've seen her before. Ono omukyala nali mulabyeko. Before. Wali omulabyeko wamulabawa? The day I had my Olunaku olubuto lwange lwe lwavaamu. Ojjukira lwe nagamba nasika n'omukyala atiisa ku ttale. Yali ono. Mrs. Pierce, Mukyala Pierce. Harper, Emily Harper oyo gw'olaba yafa. James, Bagamba nti baawe James Harper yamukuba akatayimbwa n'amutta. Era baawe kati ali mu state prison. possible. Tekisoboka naawe n'omukyala namulaba ninjogera naye. There's somebody that looked like her. Bw'oba osanga walaba muntu amufaanako nedda yali ye kennyini ono omukyala. Believe me, that's a day I'll never forget. Nzikiriza lwe lunaku lwe sobola kwerabira obulamu bwange bwonna obusigalidde. Pierce, Mukyala Pierce, I believe everything you've said. nze nzikiririza mu buli kimu kyonna ky'oyogera. Now I need you all. Kati essaawa zino ngenda beetaaga mwenna mukkiririze mu nze. Osegeera eno emmandwa katuginoonye. Abagambye nti ako akabokisi kabaaziteeke. Akabokisi ako liringa kukomera basibiramu kye bayita malicious entity. Kati mbwe ekyo ekintu kyonna kye basibiramu kye kyavaamu era kirabika kye kibatagaza mu nnyumba. Kati twetaaga tukibuuze, ekisookera ddala twetaaga tukya-identifying, tukibuuze kiki ekyaga lwaki kibasumbuwa. Okay. N'omukyala namugamba njaga okibuuze lwaki kyajjamu olubuto lwange. Ambient levels have been set. Tumaze osettinga microphone buli kimu kyonna byasi tumaze ogisettinga. People would only listen more. You could see so much better with their Yagamba singa abantu badde basobola okuwuliriza basobola okulaba ennyo n'amatu gaabwe n'amaaso gaabwe. Hard drive and mag tape. Waliwo hard drive tulina teepu the world would ebintu byemwina nga bikadde. the old school professor. Anti ensi gye twagala otaapinga mu nsi nkadde profesa. Buli omu mwetegefu. Nagambye profesa ye muntu akkiriza mu layers ziringa 3 ez'ensi. Waliwo ensi y'emyoyo gy'abantu abalamu, waliwo ensi y'emyoyo gy'abantu ababa bafudde abagenzi, ne waliwo n'ensi y'emyoyo egyo egiba gyakolebwa nga myoyo gya simifu. Nga bono gamba nti the devil, the demons, egyo yo waliyo level eyo nga ya myoyo egyo, devil and demons. Nga so singa bono gamba nti ghost, omuzimu gw'omuntu eyali omulamu nedda. Kati ziringa leya 3. Nga basooka basiriikirira. Gara kiswama baagala kifuna. Rodi yuno. David, what's happening? David kyekigenda maaso mpulira engeri y'enswagiro. I'm not sure, but Sikakasa naye. there's something definitely going on. Waliwo ekigenda maaso mu nasali. Babipiikingira wano. Coming directly from the Mac, please. Ngenda kusaba osooka playing directly okuva ku device eyo. Kwaliko eddoboozi maama, mother, mom, mama, madre, mama, madre. Ani oyo ayogera? Ayita maama. Mama amuyita mu nnimi ez'enjawulo. Madre, mama, madre. Record again, David. Ddamu recording nate yali David. Waliwo omuntu alisooka kakani. What does it want? Kyagala ki? Kibuuze.
nekicommunicatinga. Stop. Stoppinga. Rewind. Zaako emabega. Then oplayinge tuli eki ekibaddewo. What does it want? Kyagala ki? Life. Death. David. Record. Recording akati. Baba sobola okwogerezeganya nakyo bwe bati. Who are you? Gwani. Nakyo nekyogera. Stop. Stoppinga. Zaako emabega. Stop. Yimiriza. Playback. Then kati playback. Na playinga. Gwani. Nze bampita Lisa. Lisa Junior. Lisa Junior n'amataala gonna ne gavaako mu nnyumba. La hawla. Allah. Take it wrong in the dark now. Ndowooza ka tuli mu kizikiza si bwe kiri. Kituufu. Nga kyanguye. Lwaki kyogedde erinnya Lisa Junior? When you could tell me that. Mwe musobola okumbuulira lwaki kyogedde Lisa Junior. Anti omwana wange nateranga muyita Lisa Junior wadde yali tannaba kuzaalibwa. Ne bawulira obusekoseko waggulu eyo. Start recording. David tandika okulikodinga. Waliwo some kind of a movement. Playback direct. Playback direct okuva ku mag. Mama, mother, mami. No. Nidra. No. Rodi naye abiwulira. Back. Keep recording. Kati kusaba switching off playback then recording. Lisa Junior. You got out of your box. Wavudde mu kabokisiko. Get you back in. Osobola okudda mu kabokisiko. You don't. Togenda kunzizaamu. Kyamuli mabega. Nekimugamba togenda kunzizaamu. Togenda kunzizaamu kabokisi. Abadde ani oyo? That's the girl. Oye muwala, ojjukira omuwala gwe nagambako? Gwe nalengera? Yoyo. Waliwo some kind of energy. Some kind of energy. Lodi nesooka emukwata. Bagenda okulaba Sseruganda ajugumira. Onagenda omukuba mu ttooki. Nagambye eddiro irinda ag'obuzaali. Yeesika. Neyeekanga. Natandika okwesikaasika. Ziba teziri busa. Yeesise neyeekanga neyeesikaasikawo neyeesikaasika enfunda ze yeesikaasika neyeekanga neyeekanga ze yeekanje. Agenda okuddamu okugira bw'ati ng'alaba. Alaba. Agenda okuzza amaaso okulengera. Ate olowooza tagenze ku level eri gye nabagambye. Ey'emyoyo gy'abagenzi. Omwoyo gwe gutambudde gugenda ku level y'emyoyo gy'abagenzi. Kati gyali waliyo obwana obuwerako n'omukyalo omukadde wali. Ekikuuno kino kirabika kikima abaana ababeera mu mbuto. Mrs. Pierce. Yayita mukyala Pierce kubanga mulengera yatudde mu maaso g'entebe ne mukyala Pierce omutwe agutadde ku siyaani. Yamuyita mukyala Pierce. Mukyala Pierce n'asitula omutwe nazza amaaso gy'ali. Bwazza amaaso gy'ali bano bagenda omukyukira. Bamugamba I see you. Tukulaba moyo go guzze eno ne bakuba omulanga. Dr. Clark bano bamulengera agudde ku ttaka. Dr. Clark kimutwalidde just seconds okukyalako ku nsi y'emyoyo gy'abagenzi. Kikyolengera? I see you. Ogambye nti I see you kye kigambo ffe kye tuwudde oyogera n'abagamba emmandwa oba ekikuuno. Ekikuuno ekyatta omwana we yali mu lubuto kyetikka omwoyo gw'omwana wo. Tukigyewo tutya? Tukizza tutya mu bokisi? Kati awo sinaba kutegeera. Kyentegedde kiri kimu kyokka kitandise ofuukira ddala eky'amaanyi. Ono yagamba twetaaga tuve wano tugende mu fakali seefu ko nedda teri seefu gy'ogenda kulaga. Ekisookera ddala kino ekintu kiri connected ku ggwe olw'ensonga kyetisse omwoyo gw'omwana wo. Ne bw'onoolagawo kigenda kisigala nga kikuwondera kigenda kuba kikutambulirako. Emily Harper. James ne Emily Harper Do it. bo bakikola batya okukyewonya? Awo simanyi. Emily Harper ye mufu tetusobola mujjako information. It's gonna have to ask. Then katugenda kubuuza James Harper. Tugende tumubuuza ali mu state prison. Amugambye nti ekikuuno kyajjamu omwana wo kati ne kyetikka omwoyo gw'omwana wo kitambulya mwoyo gw'omwana wo. Nga bajja basikana James Harper uno mukomera. Visitors inside. Bukyanga nzita mukyala wange teri abadde ankyalira nze.
neewuunya. Who are you again? Pozi mwe baani nateera. I met your wife, Emily. Nasiikana mukyalawo Emily. Namusiikana ku ttale. Banga siddene. Oh. Really? Okakasa. Toli mumbu. People think that I'm crazy. Abantu abasinga balowooza ndi mulalu. And she threatened. Nali lubuto era nantiisatiisa. Yakutiisatiisa. Mukyala gwe natta. We all know that. Ndi wano kiri obvious fena tukimanyi ekyandeesa mu kkomera mukyala wange mufu. Twagudde ku box y'oluzaalo. Fatiti box. Ey'enzaalo. Uwa we mwagisanze ate. Apparently, when someone kills their wife, Bagamba nti omuntu bwatta mukyala we. it has an estate. Landiroodi ebintu ebibeera mu nnyumba abitunda. Akaboksi mwakabikudde. Yes, nakabikudde. Katonda wange. Yesu Kristo. What have you seen so far? Yamugamba kiki obadde olaba? Baby. Mbadde ndaba omwana omuto ng'ate n'emyaka waliwo omukulukulu. Nze ndabyeko n'omukyala omuwala ali mu ttiini n'omukadde. I'm sure you already know. Nkakasa mwena mukimanyi Unborn babies nti ekyo ekinanka kitta abaana abatannazaalwa to be ababeera mu mbuto ne kiryoka kyetika emyoyo gyabwe baba baba bakyali balamu kibatta ne kyetika emyoyo gyabwe. Waliwo eyakikutteko? It kissed me. Nze kyanywegedde nga ndi mu kinaabiro. Tufudde Katonda wange. Yesu Kristo Katonda atufudde. You made out. Okimanyi nti wakiisinze omuzimu gwa muwalawo. Daughter. Ogwo muzimu gwa muwalawo. Kitambulira muzimu gwa muwala wammwe. But Nyinza okuba natta mukyala wange. shit. Naye ate mwe kye mulimu essaawa zino kiralamu ate. Glad you find this all amusing. Gwe kusaidio birabika bikunyumira. Ninjagala ombuli ebitegeeza ki? Means that you're almost out of time. Kitegeeza nti akadde kabaggwako. Young, Bwe kibeera kito maama yaba asobola okukiraba. older, Bwe kikula get strong. ne kifuna amaanyi Pretty soon it won't be. mu bwangu ddala kijja kuba tekikyakiisinga nga kigenda kutta. And everyone else. Kigenda kutta buli omu yenna kijja kuba kifunye amaanyi. Stopped it somehow. How did you do? Naye ate wakiyimiriza wakola otya? They stopped for Gwateekeddwa okuyimirizibwa loving it. olw'ensonga kati gwe okyagala okiprotectinga okirabanga mwanawo era okisensinganga mwanawo. Gwe essaawa zo tukyalyoke In the box, tukizza tutya mu bokisi. Labayo gwe naawe Isn't it obvious? kiro kiri obvious okukizza mu bokisi oba olina kutta mukyalawo. I killed my wife. Nze natta mukyala wange okakasa nti ekintu kivaawo. Sikutegeera. It's mother. Yagamba nti maama ekinanka ekyo kiri connected ku maama yensonga lwaki weekiri. It can't hurt you, but Gwe tekisobola kulumya ninga tekisobola okulumya abalala. yeah, it's got nowhere to go. Back. Bw'ofa kiba tekina wakuddukira walala kiba kigenda kudda mu bokisi kuba kati gwabanga akizadde. This guy Wateekeddwa okubeerawo engeri endala. every morning, wishing that there was another way. Yagamba nze nazukuka era nzukuka buli ku makyanga nga masinga waliwo engeri endala gyesobola ogoba ekikuuno ekyo. Engeri gy'osobola okukijjawo buli omu yenna afuna obulamu obweyagaza. Olina kutta mukyalawo. Nze kuwedde mazima. Allah. Baakomawo. Wamma tofaayo tugenda kufuna engeri gye tusobola okwegobako ekikuuno. Every problem has a solution. Bagamba nti buli problem ebeera ne solution. He gave you the solution. You just didn't like it. Akuwadde solution gy'aso badde togyagala bwagazi. Yo si ye answer naawe. Not well. Mutuufu siri bulungi. Kiki oyogerako? He is a crazy. Musajja mulalu yatta mukyala we. I started loving Lisa Jr. and wanted to protect Singa ntandika okwagalisa Junior ne manga ntandisa omuprotectinga. kill me. Osobola okunzita? Of course sobola kutta naawe. This is not a her, Ono si tetwogera ku muwala waffe twogera ku mmandwa twogera ku kikuuno. and now wants to kill us. No. Ekikuuno ekyatta omwana waffe kati kyagala kututta nedda. You. Kyagala kutta gwe nze tekigenda kunzita. To scare me. Bwe bituusa otandisa okuntiisa gwe no naawe. Emily set out in the forest Emily kyekintu kye yayogera nga ndi mu kibira. to be scared of me. Yangamba nti buli omu agenda tuuka ekiseera nti Adam. Cool anything other than two. Yamugamba golooza 1+1 esobola okubeera ekintu kyangu ogyeko 2. And don't look back. Let's go Ngenda kusaba kati bwe tufuluma tugende teri kuddamu tula mabega tugende mu apartment yaffe tuddeyo. anywhere. You heard what Dr. Wawulidde Dr. Clark kye yayogedde. She's a part Kino ekintu kyankwata kati kindiko. Oh. Sisobola kudduka ne bwendagawa kigenda kungoberera. Nze sina we nkiraba. Ate ekyewunyisa nze nkiraba. Kyamuli mabega. Oli abagambye nti obuzibu obuliwo bwe kiba kikyali mu young stage omukyala yaba akiraba. Ne bwe kigenda kikulirira nga kitandise okufuna amaanyi ag'enjawulo. Engeri gye kiri ekikuuno
kituka ekiseera naawe n'okiraba ate kati gwe bw'okiraba kisooka n'ekikuromansinga ne kituka ekiseera nga tekikyakuromansinga nga kigenda kutta busi era amugambye the only way engeri gy'osobola okukijja okutta mukyala kuba kiri connected eri mukyala yo mukyala tekisobola kumutta tekisobola kumulumya wabula abasigadde kiba kigenda bayisa bubi kagendo kibadde mu mmotoka yo mukyala ennaku zino akiraba era amugambye nti ekikibeezaawo omukyala atuka ekiseera yaba akisensinga nga mwana we olw'ensonga ng'okussa ku sayansi rodi engeri gy'abanyonyoddemu sayansi nti omuntu ne waabanga afunye miscarriage ona cellular level omukazi yabeera abeera connected eri omwana oyo so kati oli okubanyonyola ennyonyola gy'abeera abagambye nti ekyo ekintu kiri connected eri omukyala era omukyala asigala akisensinga nga omwana we engeri gyekiba nti kiba kyetisse omwoyo gw'omwana we yali mu lubuto era abasobola okirwanira abasobola okiprotectinga the only way gye musobola okijja mu bulamu bw'ensi eno okijja ku nsi y'emyoyo gy'abalamu kukitta busi kutta mukyala botta mukyalawo kiba kiwedde kiba tekina gye kijja connection kiba kigenda kudda mu kabokisi genda okuddamu otula ebifaananyi nga bitunudde eno bifulumamu amaziga ga musaayi n'akwata kapooka yakwata kapooka n'ajja njagala olabe n'akwata ekubo n'ayitawo. You got out of your box. How do I get you back in? Ibigambo libi yayogera Lisa Junior wavudde mu kiboksi nkuza ntya mu boksi. Genda okuza amaaso nga mulamu we. Bw'okola ki wano? You gave us that gwe watwa akabokisi ako. answer for that. Ogenda byanukola nno. Was. Nze nali simanya akabokisi kaaki. Era kati nakati simanya akabokisi kaaki. Lisa aliwa. Stairs. Lisa ali waggulu eyo. I'll deal with you later. Gwe nja kukwatako edda kansoke mala ofuna mukyala wange. Ogenda kudiringa nani? Deal with me now. Ogenda kudiringa nange kati. Sebo kijira mu formatizi nyingi. Kijira mu formati ya mulamu we, ne kijira mu formati y'omwana wa buwala. For you, Daddy? Bino byonna munaye mbikolera gwe taata. Tell me about us. Nakwate kubo n'amusawuka ettali. Kijira mu formati nyingi. Ne munaye mwoyo, oli yamugambye nti ogwo mwoyo gwa muwalawo, eyali mu lubuto lwa mukyalawo. Aya. Kino nkubiriza abakazi. Abakyala bannakazadde b'eggwanga nga mbagamba nti munaye bw'obeera ng'olubuto muntu omugoba weesiga ateekeddwa okukwatako okusembera ateekeddwa okufuna ekyokulya ateekeddwa okubeera bbaawo abasigadde abantu mbeewali gye bayita bye bakwatako bye babeeramu tomanya mubeewale mbeewalire ddala agenda okulengera bw'ati ekifaananyi mu ndabirwamu gikuba kubira ddala endabirwamu eno gasiya banajasa mbafu mbagambye bw'obeera ng'olubuto nakati naawe ali olubuto ng'olaba kasiima kano munnange ng'oli mukyala weewala abantu abakwesembereza kwekwatisya ku lubuto kwewaaniriza mwanawo bulabula n'ebisigadde kibana kirungi ng'oli lubuto okusigala ewaka ne weekumira mu nnyumba n'obeera eyo paka ng'otuusiza okuzaala atuuka wano kwate kubo n'alingizaako ebweru genda okuzza amaaso nga student seba ali ku mukyala we student ku luno ali ku mukyala we mutadde ku tindikaali boy yatula n'akwata ekkubo n'asalawo aveeyo mu musungu obw'ekitali nnyo no student agenda kukijjamu enjawulo gara kummanyiira yagulawo akaji kati agenda okugulawo akaji ofuluma ebweru nga kirabika byabadde alaba si bituufu byabadde alaba si bituufu
nabaga mobileshop.ug ageno gira bwati nga student nadamaligize yarabe student mufuba amujjemu amaaso Allahumaka Lodi yamugambye James Hapa yamugambye kigenda kutta buli omu yenna ali awo kyokubulira mazima kigenda kutta buli omu yenna ali awo kenamulengera mukyala we of course akimanyi omukyala nga ye omukyala talina buzibu ne kati omukyala waali okusinzira there is too much connection with the spirit essaawa zino etambulira mu nnyumba olw'ensonga spirit eyo muyo gwa mwana we gwe yali yeetisse mu lubuto. I know why I saw Emily Harper in the forest that day. Manyi lwaki nalaba Emily Harper mu kibira ku lunaku olwo. Part of her was trapped in the box, and when I opened it, she... Part of her, omwoyo gwe bambi gwali guli trapped mu kabox. So bwe naggulawo n'afuluma yali ayagala kundabula. Omuzimu gwe. Look at us. Ebifaananyi nga bitutunuulidde ate. Do you believe me now? Ndowooza kati okkiriza mu kye nagamba. Nti ebifaananyi ebyo bikyuka. And you believe we're going to live happily ever after? Era kati okyakkiriza nti tugenda kubeera mu bulamu obw'essanyu bbanga lyonna. Promise. Tugenda sisika n'ekinanka kyo tugenda kiyimiriza nkusuubiza. Be a great mom. Wangamba nti ngenda kubeera maama omusufu. Nagamba ogenda kuba asinga. Since you told me? Ojjukira ensonga ze wampa ezigenda okunfuula maama omulungi. Loving. Kind. Muntu mulamu. Loyal. And nurturing. Muntu abudaabuda era asobola okukuza. And protective. Nakyo wakyogera. My daughter. Ono gwe tuyiga muwala wange. Care of her. Nteekeddwa omulabirira. Nteekeddwa omwagala. And protect. Ate nteekeddwa omukuuma. Junior. Oyo Sirisa Junior. Because you wanted a boy. Oli jealous olw'ensonga wali oyagala nzaale mwana mulenzi abeere Adam Junior. Daughter. No, don't let our babies. Neda baby. Totandika ate. Something terrible took its place. Waliwo ekintu ekyettabwa ekyadda mu mubiri gw'omwana waffe. By killing me? Ate tuteekeddwa gezaako kyesemeza kono ogenda kunzita. Kubanga kati sigenda kukkiriza okirumye. Sigenda kukkiriza ate nakyo tekigenda kukkiriza onnumye. Naakwate kuba tetamufumise. We yatuuse kati kyekimukontrolinga kyekimufuga kyekimutambuza nakyala. Kimuweera ddala endowooza nti munnange ndi muwalawo. Kene maama awulira afanga bwe kisoboka okukakasa nti abeera aprotecting omwana we. Naye nga protectinga mandwa, protectinga kyokoola. Kimpenejju kyenkunenkune kya protectinga kuba kyagezaako taasa. Lwoli bamufumita asituka akwata kapooka ajja. Yatuukira kabokisi kanene erudda. Butuufu akabokisi kano ke kaavaamu obuzibu. Era naye amugambye nti omanyi lwaki nalaba oli ayitibwa Emily Harper. Kakanino kye kino. Emily Harper yamulaba olw'ensonga nti bwe yabikula akabokisi part of her spirit yali trapped mu kabokisi kano. So kati yali amulabula. Kota akabokisi n'akassaako ly'ekkomera lyakyo. Akikanyuga ebbali. Malo kisaaka akabokisi akikanyuza ettale. Bikisiiye. Kabokisi kali awo kalinga yirizi. Kikomawo kisituka. N'akwata kapooka. Yakisonseka mu lubuto gasiya mbaza ku kyalo. Saagala. Gwe tujja faafaagana naawe. Nze nja kukutta. Gwe toli muwala wange. Daddy, are you trying to kill mommy? Abalwana eddoboozi ne limugamba taata oyagala kutta maama. Lisa? Ekyewunyisa nno bw'afumise kumba abadde afumita mukyala we. Onoonsonyiwa munnaye nsonyiwa. I didn't mean to. Munnaye okufumita mbadde simanyi nti yeggwe. N'amugamba kiri oke. Jangu nkujja wano osobole okuddusa mu ddwaliro. Oteekeddwa omaliriza ensonga eno. Gimalirize. Engeri gye tusobola okweggyako omuzimu guno. Before it's too late. Gimalirize before it is too late. Ekituufu kiri nti kibadde n'emyoyo kiyise emyoyo gy'abaana mingi. Nze sigenda kusuulirira. Bw'oba wakikola ngenda kusaba kikole ku lwa muwala waffe. Omwoyo gwe guleme kubanga gutambuliramu ekyokola kino ekikuuno kino ekigenda okutta abantu. Nkusaba kikole ku lw'omwana waffe kuba kati sikyasobola kudda. The only solution it is for her to die. Njagala okimanya I love you too, Professor.
kikole. Mukama nsonyiwa. Gamba ki Mukama nsonyiwa n'alyoka akwate ku n'amusonseka akambe. Era bw'atyo obulamu nga bugenze. Ekikono n'ekikwate ku ne kiddayo mu kabokisi kakyo mwe kirina okubeera. Olw'ensonga connection ekibeezaawo ku nsi y'emyoyo gy'abalamu eba evuddewo. Lodi yawulira ennaku. Naye munaye bino bitolina bw'obinyonnyola poliisi. Poliisi yotekkirizwa mu mandwa simanyi biteega by'okola. Era this is murder. Tolooza ebyaddirira bosi baamukwatira balina okumusiba. Naye kati ali mu kkomera nga James Sharper. Dr. Clark. Surprised to see you here. Neewunyiza okulaba. Lwaki? Because when I was sitting Kubanga naye waliwo akase we nali ntuulidde awo. James told me that nobody can. James yaŋŋamba mbu teri amukyalira oluvannyuma ng'amaze okutta mukyala we. Baali balowooza mulalu. Didn't I? Yali mulalu kono nze Sasso wange nali mulalu. Found her sleeping with one of my students. They say I killed David. Well, that Information eriwo bagamba nti jjukira baasiikana David mufu. Ne bagamba mbu natta mukyala wange mbulokola namusiikana yebaka n'omu ku bastudents bange. thing that only happens behind closed doors. Ebintu bya superstitions bino bibeera behind closed doors. I know a truth. Nze mmanyi amazima. Truth? Amazima gali nti Adam, why did you kill Lisa? njagala nkubuze lwaki watta mukyala Because James Harper told watta mukyala wo olwokuba James Harper yagamba nti mukyala we alina okufa ekintu ekyo kiveewo. Save her. Yengeri yokka gye nali nsobola okumutaasa mukyala wange My little baby. n'okutaasa omwoyo gw'omwana waffe. Gwe ekyo wakikkiriza. A wise person once said that Omuntu omu omugezi lumu yaŋŋamba nti 1 + 1 is equal to 2 is not always equals to 2. What happened to the Kali akabokisi ko kali luda wa Adam. The police couldn't find Kubanga poliisi yakanoonyeza looking for it. nga bakanoonya poliisi n'ekabulwa. Find it either. Twakanoonyeza akabokisi kaabuze. Akabokisi ko mukandekere. I sent it back to where it came. Akabokisi nakasindise nenkazayo wajje kaavwa. Kaavwawa. Mbu yakasindise kaddeyo wajje kaavwa. Kakati nga tuvuddeyo. Waliwo omukyala. Muwala muto bambi. Ali lubuto. Ate olowooza ani? Kabokisi baakaddiza nnyinike yakabasindikira. Nagenda oggira bw'ati. Kabokisi bakasindikidde Beki. Kabokisi yakasindikira Beki. Beki ng'akwata kubo gajja akebera akabokisi. Ali lubuto. Omuntu ali olubuto yekka asobola okubikkola akabokisi kano ng'akatunuulira. Ekyewuzibwa kyekyati akabokisi yakabikula oba teyakabikula. Bwe tugenda otandikira akatundu agenda okubeerako okubiri kalina obutundu bubiri kano ke katundu akasookedde ddala. Nabagamba ku mutimbagano gwa muno wa Kironi's Entertainment ye mbusiikana Kaito Malicious VJ Productions. Mukama abaakumire mweraba.